ku kyalo Ruboni ekyesudde kilomita nga 6 mu town kanso ye Kasese ku luguudo olwolekera ekkuumiro ly'ebisolo Rwenzori Mountain National Park ku ludda olumanyiddwa nga Mihunga abavubuka bano gye bakolera emirimu gyabwe. Ku mabbali g'ekkubo lino Tembo Kasoba ne munywanyi we Anton Masereka we bakolera ebiyiiye bino ebyoleka emboozi enyumizika kyokka mu ngeri gy'oyinza okuyita ebiyiiye oba ebibumbe ebitonotono bo kyebayita talking art. Abavubuka bano beyambisa amazzi okuwa obulamu ebiyiiye byabwe bino nga mu kino amazzi gatambuza ennanga ezisika obuuma n'ebibumbe bino okulabika ng'ebiramu era nga bw'obyetegereza enkaliriza tolemwa kwewuunya. Okugeza bano balina akabumba akalinga akalaga omukyala alima ko n'omusajja alinga avuga akawuuba oba wheelbarrow nga bino byonna bitambulira ku maanyi g'amazzi. If there is a problem in the village, it was a drum to call the people that there is a problem in the village. Ng'oggyeko kano waliwo akalinga akasajja akasotta eggaali kano buli lwe kasotta amazzi nga gatambula. Abavubuka bano amazzi ge bakozesa ga nsula agava mu nsozi nga tegakoma kutambula. Kale kino nga kiwa ebibumbe byabwe bino obulamu bw'oyinza okugamba nti tebuggwaawo. Bano bagamba nti emboozi ebiyiiye byabwe bino ze binyumya zikwatagana n'obuwangwa bwabwe ko n'ebyafaayo by'eggwanga so ng'era biyinza okwesigamwako okusomesa abaana. Bye bakola birabika ng'ebyangu kyokka bagamba nti kibatwalira akadde n'okwekenneenya ennyo okuwa obulamu ebiyiiye bino. Go to the dustbin, collect, tie those garbage that you've collected around, modified them a bit, then put them onto turbine and come up with such a project. Because as you can see, it doesn't even need capital. Sit down, put it together, then come up with an idea. All that talking art you see are demonstrations of our lifestyle in our community here. Ng'oggyeko ebiyiiye ebinyumya emboozi waliwo ky'oyinza okuyita ebbibiro ly'amasannyalaze ettono lye bazimba mwattu nga livaamu n'amasannyalaze agaakisa n'obutaala obutono. And that power goes up to... Bano beeyambisa enziga y'eggaali okutambuza ebiwujja ebikuba amasannyalaze nga kye baakola wano tekyawukanira wala n'amabibiro g'amasannyalaze amanene era amasannyalaze agavaamu bagatambuliza mu buwaya obutono. But we keep having thousands of visitors, especially students from various parts of the country to come and witness the old technology, how they used to make hydropower electricity. That's how we came up with the idea of making a demonstration site of how hydro energy is produced that can be used to by our homesteads here. The turbine talking art is the first in Uganda, as I can say. It may be the first in East Africa and actually the entire of Africa. Kasobo ono musajja muyivu ddala era nga yasoma mateeka kyokka newankubadde yatuuka abalala gye bayaayaanira olwatikkirwa n'alinnya ezidde e Kasese ng'ekirooto ky'okwolesa obuyiiya kimulinnye ku jjoba. I've been in office, I've been in chambers, but it didn't feel my satisfaction. I realized there is a lot to impact in the community out there, apart from the white collar. So when I realized that these skills can be taught from any local person, I found this one better. Mbu byonna bye bakola babyesigamya ku bwagazi bwe balina eri obuyiiya oba art kuno bwe bagattako okubaawo kw'amazzi agatasalako obulamu ne bugonda. We are blessed because we have rivers. We can start coming up with like using machines, but we don't use electricity. Instead of buying motors which will rotate the machine, we use the turbine because we have waters. We are looking at making this entire village an artistic village. That is why our name is Ruboni Arts Village. Ng'oggyeko bino abavubuka bano era baweesi kyokka bino babikola mu ngeri y'enkola gy'oyinza okuyita ey'abajjajjaffe nga bakuma omuliro mu ngeri ya kufukuta kuno kwe bateeka ekyuma kye baagala okukoonakoona kifuuke kye baagala. You saw when I like playing those two pumping, it is like a compressor has an outlet where air comes out and hit the fire so that the fire can
burn very well To a the certain metal degree. because all the metal, even if it's a big size of a motor, so long as it's hot, you can bend it in all bends, you can put a design which you want. Olw'okuba bye bakola nabo bye bakulabalaba bafubye okulaba nga bayigiriza emiti emito nabo bye bamanyi. Over the years we have mentored over 50 youths. Nga bannyusa egibakakaalukanya bafuna akadde ne beesanyusaamu wattu n'abaana be batendeka bakola ky'oyinza okuyita band gye batuma Renzori Super Kids Live Band. Olwo ne balya mu ndaggu n'abalambuzi abayitawo ne baligita. Arafat Shafik, NTV.